Tuyine emirimu mingi nnyo, tuyine entalo nnyingi nnyo ez'okulwana. Naye mwannyinaze Helen amaziga gatukaabizza, sitwagala kuddamu gakaaba. Mwannyinaze Helen amaziga gatukaabizza, tetwagala kuddamu gakaaba. N'owulira eddwaliro lye yagenzeemu, n'ogamba, is it for real? N'owulira abasawo ababadde bamukolako, is it for real? Bali abaana balina amannya g'Ekiganda naye abaana abo mubalaba. Oyo omukyala Ruth Kasolo alina erinnya lya Kasolo naye tekitegeeza nti bw'obeera Omunyarwanda. Tekitegeeza nti bw'obeera Omunyarwanda nti oyina kubeera mutemu. Bannange eriyo Abanyarwanda abalungi, nze baŋŋamba nti mpolereza Abanyarwanda. Kome kitegeera bannange. So bannange mwemanye wa we tuli. Mwemanye wa we tuli. Mwasibye mutya, mwasuze mutya mwenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansubire nti muli bulungi. Kansoko kola disclaimer, video eno ngenda kubeera mukambwe mukko. Video eno ngenda kubeera mukambwe mukko. Okay. Ng'Abaganda bwe tugamba nti omufu tasalirwa musango. Ng'Abaganda bwe tugamba nti omufu tasalirwa musango. Naye mwannyinaze Helen kabeere example. Mwannyinaze Helen kabeere example kummwe mwenna abannankyukakyuka bali mu byobufuzi e Uganda. Bantu mmwe singa mumanye ekintu kye tuliko. Gwe wenna ng'oli mu nkyukakyuka. Njagala mumanye nti abantu betudiringa nabo. Abantu betudiringa nabo. Bali willing. Oba batukola ebintu. Oba bakola bannayuganda ebintu. Waliwo bye mulabako, waliwo bye mutalabako, waliwo kugamba njagala mumanye nti ekintu kye tulimu bannange. Kintu kiwanvu nnyo, kintu kiri serious nnyo. Kama kitegeera. Mbadde mbasaba mwenna temuddamu kukola nsobi ng'omugenzi Helen gye yakoze. Temugeza ne muddamu ne mukola ensobi ng'omugenzi Helen gye yakoze. Mwannyinaze Helen tetukusalira musango naye kino kakibe ekyokulabirako. Kwegamba ffe mu Busiraamu tugamba nti Katonda aleeta ekintu. Allah atuleetera ekintu, Allah atuleetera ajali alage mu abaliwo. Abawe example. Twabadde tulina okusacrificinga Helen. Mwenna mulabe. Mulabe ekintu kye tuliko. Mwannyinaze Helen eddwaliro lye yabaddemu. Bannannyini lyo mulumamanyi. Singa eddwaliro eryo libadde mu nsi zino nga ze tulimu, singa abo abantu babakutte dda. Waliwo kye tuyita intended negligence. Kitegeera. Eddwaliro Helen lye yabaddemu omuntu akulira abasawo. Omukyala akulira abasawo. Omukyala oyo Ruth Kasolo. Omukyala Ruth Kasolo mumumanyi nti ye mukyala wa Kasolo. Kasolo abadde aliisa mwannyinaze Helen akannagi. Kitegeera. Omwami Kasolo, Haruna Kasolo, eyayiwa ssente mpitirivu ekalangala nga tayagala Helen ayitemu. So baganda bange naddala mu abali mu byobufuzi, naddala mmwe bannange mumanye abantu be mudiringa nabo. Gwe wenna futu soja manya neibawo. Gwe wenna ng'oli eno ku kyeyo manya omukazi gw'oli naye, manya abantu b'odiringa nabo, manya abantu b'oyogera nabo.
bannange wano tugenda kufa bannange wano tufa ate tukyafa okutuuka nga eggwanga lyaffe likoze eki eggwanga lyaffe lifunye emirembe hama kitegeera baganda bange Mwanyinaze Helen saagala kusalira musango naye mmwe mwenna naddala mu abaana abalondebwa na parliament abasajja batambulanga ne chapati zaabwe mu jacket abasajja batambula n'amazzi gaabwe bannange munyina okutambulanga n'amazzi gammwe bw'olwala manya woogula eddagala bw'olwala manya omuntu agenda okukolako bw'obeera mu family tuyina kati ffe abamu tuyina zi families ng'abantu abamu ba NRM gwe weemanye ng'oli wankyukakyuka bw'oba osula ku mizigo ng'oli wankyukakyuka weemanye bw'olinya taxi ng'oli wankyukakyuka weemanye bw'olinya boda ng'oli wankyukakyuka weemanye bannange tuyina emirimu mingi nnyo tuyina entalo nnyingi nnyo ez'okulwana naye Mwanyinaze Helen amaziga gaatukaabizza situwagala kuddamu gakaaba Mwanyinaze Helen amaziga gaatukaabizza tetwagala kuddamu gakaaba n'owulira eddwaliro lye yagenzeemu n'ogamba is it for real n'owulira abasawo ababadde bamukolako is it for real bali abaana balina amannya g'Ekiganda naye abaana abo mubalaba oyo omukyala Ruth Kasolo alina erinnya lya Kasolo naye tekitegeeza nti bw'obeera Omunyarwanda tekitegeeza nti bw'obeera Omunyarwanda nti olina kubeera mutemu bannange eriyo Abanyarwanda abalungi nze baŋŋamba nti mpolereza Abanyarwanda hama kitegeera bannange so bannange mwemanye wawe tuli mwemanye wa wetuli mwasibye mutya naye Mwanyinaze Helen kabeere example Mwanyinaze Helen kabeere example kumwe mwenna abannankyukakyuka bali mu byobufuzi e Uganda bantu mmwe singa mumanye ekintu kye tuliko gwe wenna ng'oli mu nkyukakyuka njagala mumanye nti abantu betudiiringa nabo abantu betudiiringa nabo bali willing oba batukola ebintu oba bakola bannayuganda ebintu waliwo bye mulabako waliwo bye mutalabako waliwo kugamba njagala mumanye nti ekintu kye tulimu bannange kintu kiwanvu nnyo kintu kiri serious nnyo